Moses Nsubuga muvubuka muto wa myaka 21 omulimu gw'okuvuga bodaboda yakagumalamu emyaka 3 ono ng'avugira ku stage ya highway e Mubende. Ku lunaku olwokubiri lwa ssabbiiti eno omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali amaliriza okukuba enkuŋŋaana e Kassanda yalina okweyongerayo e Mubende era okukuyega abaayo okumuwagira ku bwa pulezidenti. Kyokka ono bwe yatuuka mu katoogo ke Kattabalanga ab'ebyokwerinda baamwekiika oluvannyuma lw'okusuula emisanvu mu kkubo okumulemesa okukozesa ekkubo lya highway okutuuka mu kifo ewaali wategekeddwa olukuŋŋaana ku kisaawe eky'egguluuso. Kyokka bano Kyagulanyi yabakuba ekimmooni n'abuukira pikipiki ey'emuli okumpi okukkakkana nga batuuse ku kisaawe ewaali wakuŋŋaanidde abantu. Pikipiki gye yabuukira yali ya Moses Nsubuga era nga mu kuwayaamu naye atubuulidde nti naye yeekanga bwekanzi nga bamugamba okutwala Kyagulanyi. Nempaguza nempita mu kasooli nevuga nga nze ndi byange nga simanyi nakumanya nti omukulembeze nga sisuubira nti nga sina na kyansi nti banyinza n'omulaba omukwatako obukwasi bandi awo nagenda okulaba nga pulezidenti atuula ku piki nti yasooka n'asannyalala nga wamma kyalaba takikkiriza. yajja n'atuula ku piki nekutuula ku piki obudde bwonna zirika nabanga azirise kale nga mpulira setegeera nga muli ngamba nze ani avuga pulezidenti. Ono agamba nti bakeera ku makya nga bakimanyi bulungi nti omukulembeze waabwe wakujja e Mubende nti ye ne banne ne bagenda ku petrol station emu e Mubende okunywa amafuta ne boolekera e Kalonga mu kitoogo kya Nabakazi we baali babategeezezza nti we bagenda okumunona. Kati okujja okutuukawo mu katooge Kattabalanga we baali bamugambye okuyitawo batandika oyita mu kasooli okuwaguza kale ng'embeera eriwo mbeera mbi nnyo ne batukuba amazzi batukubye ebisanyalaze nti mu kwagala okuwaguza okulaba butya bw'atuuka mu kifo ewakuŋŋaanidde abantu yagenda okudda engulu nga Kyagulanyi atudde ku pikipiki ye. Atubuulidde nti olwamala okutereera ku kkubo ekiruubirirwa kye kyali kyakulaba butya bwamutuusa ku kifo ewaali wategekeddwa olukuŋŋaana. Era nze kasana manya nti nyina omukulembeze nali mugumu nnyo nze muli ngamba ekijja kyekijja oba ki enda n'omukulembeze wange. Nsubuga yenyumiriza mu ky'okuvuga omukulembeze wa NUP ku ppiki ye nti era kimwongeddeko ettutumu mu bantu. Oli yaliko essuubi lya bannansi buli nafuna mukisa omuvugako tosobola kwata mu masannyalaze n'otakiwona kubasinga kati bantegedde twakuvujja ne bambuuzaako nti bakwebaza. Kyokka newankubadde musanyufu olw'ekikolwa kino ate mu kiseera kino takyalina mulimu anti pikipiki gye yali avuga yamuggiddwako mukama we oluvannyuma lw'okumutegeeza nti afuna amasimu agamutiisatiisa. Era yamaliriza piki agitutte yafuna amasimu ag'enjawulo mbu agamutiisatiisa kusinga agamba okushange n'agitwala. Mu kaseera kano ono ekyokulya wamma kiwamme nga banne babawagira ekibiina be bamuyamba okumubeezaawo. Oba oli awo tulina kubira kasimu nagamba olwala olw'omulimu gwe wakola nakuwaayo 5 n'ofuna ekyemisana. Kyokka newankubadde talina mulimu ekikolwa eky'okuvuga Kyagulanyi ekyamuviiriddeko embeera eno takyejjusa. Ono aliko n'obubaka bw'awadde bannayuganda. Ekiro bisiba omutima sawa yonna yonna tujja kutuuka ku kye tulwanirira tebagwamu maanyi yonna yonna ng'oli awo buli omu oyesa ettaffaali ly'olina okusobola okugyako nakyemabiri. Nsubuga era asabye akulira akakiiko k'ebyokulonda byabakama okutegeera okulumwa bannayuganda kwe balina nti mu kalulu akajja alangirire omuntu omutuufu anaawangula akalulu kano. Naddala mwami byabakama longoosa mu bikolwa byo otunuulire omusajja otunuulire n'abantu okyase ensi yaffe olangirire omuntu omutuufu.
ekikolwa ky'abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga okuvugibwanga ku pikipiki wakati mu bawagizi baabwe tekisookedde ku Kyagulanyi nga n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abawagizi be bamuvuganga ku pikipiki era ng'omusajja yamuvuga okuva olwo obulamu bwe bwakyuka. Babula Nalweso agafeeyo ku Spark TV.